cheering one another, obeying and serving the same focus. Enjiri yokka yesobola okukyusa omwana w'omuntu n'aleka ebibi afuuka mwana wa Katonda. Enjiri yokka. Muwulidde ensi ez'enjawulo nga zigezaako okusomesa kye bayita mindset change. Enjiri yatandika dde okukola mindset change. Tuyise buli muntu era tukyayita buli ddiini ejje bakkirize Yesu balukolebwe. Ozanga enjiri eno ffenna tugyanirize nammwe bannaffe bannamawulire mugiwagire nnyo abantu banaakyuka ogenda kulanga tukendeeza budget ennene gye tubadde tusaasaanya okulwanyisa crime, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okulwanyisa obubbi n'ebintu byonna bino ebitutawaanya. Enjiri kyekyokuddamu. Crusades zitandika mu mwezi gw'omukaaga, ogw'omusanvu wajja kuba crusade oyo Kampala, naye ate era nga bolabye babiraze wali ku screen n'ebibuga ebirala byonna bigenda kukyalirwa. Era tusuubira bingi okuva mu njiri eno ebinaakyusa amaka, emirimu engeri gye gikolebwamu, kanisa engeri gye zisumbibwamu. Okwaniriza Bannayuganda mwenna mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, ffenna tugenda kubeera mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, twesunga okulaba abantu abalokoka, twesunga okulaba endwadde nga zigenda. Yesu mulamu, alokola era awanya.